Abeesiga Mukama balinga ki? Olusozi Sayuuni. Si Maama Zayoni ono. Naye olusozi Sayuuni olutajjulukuka, olubeerera emirembe gyonna. Mumanyi nga ekibuga kya Katonda Abayisirayiri bakigeraageranyanga ku lusozi mu Sayuuni. Era kyatuba tuyima tugenda mu Sayuuni, ekibuga kya Katonda. Abo abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni. Ngenda kwogera ku nsonga nyingi, naye ensonga eyo ebadde mu luyimba olwo ey'okwesiga Mukama, ey'okwesiga Katonda, naye tujja kukiraba nga nkulu nnyo mu buli kintu kyonna kyetukola. Katuweeyo okusaba. Katonda waffe ayinza byonna, tukwebaza olw'obuweereza bwa Church Choir. Twebaza ebigambo ebibadde mu luyimba, abakwesiga balinga olusozi Sayuuni olutajjulukuka naye lubeerera emirembe gyonna. Saba nami nga ngenda okwogera, n'abagenda okuwuliriza Mukama Omwoyo Mutukuvu era abalungamye. Ffenna ebigambo bye tugenda okwogera bigenda okutuyamba okuteekateeka obwakabaka bwo n'okutereeza ebyo ebibadde bitatambula bulungi mu bulamu bwaffe. Tusaba okuyita mu Yesu Kristo abakozi baffe. Mbalamusizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mbadde ntutta akabanga nga sifuna mukisa kuwulira, naye Mukama leero yakikoze. Waliwo omukyala nga bwe nabategeeza ku sabbiiti ewedde, tulina omugenyi agenda okujja okwogera gye tuli ku nsonga za family life n'oregula yogere gye tuli naye. Wakati mu wiiki nankubira nangamba bani mukadde sigenda kusobola, ate nga nali mwesunze nnyo omukyalo ono omukugu ensonga z'amaka era kansala, naye naneetondera nnyo nagamba abantu bebeerika bangambire bansonyiwe nnyo nnyo, naye waliwo mbeera etagenda kunsobozesa. So bwe bitu bwe byaze Mukama ye ng'ayagala olwaleero nze mbakulaki banjogera gyemuli. Olw'ensonga eyo temweraliikirira okuba nti taliiwo. Mukkirize nti Katonda olwaleero yeyagadde nze mbakulaki nze mba njogera gyemuli. Emirundi mingi tupulaninga ng'abantu naye nga Mukama yalina ki enteekateeka ate emu. Ndeta okulamusa okuva e Fitchburg, maka gange gyenva. Amaka ago galimu abantu abawera, bonna babatumidde. Amiina. Bategedde ngenda kubuulira era manyi nga basanyufu okubeera nti olwaleero nzigenda okubuulira. Njagala kwebaza Katonda olwamwe mwenna abasobodde okujja olwaleero okusinza, okwerekereza byonna bye mwandibadde mukola, naye ne muwaayo obudde buno okujja okusinza Katonda. Sigenda kutwala budde bungi. Maama Zayoni bwe balituusa obubaka obwa mukadde Mubiru, ebigambo byonna tubiwulidde. Omulundi okuddako bwe tunaagenda e Uganda tujja kunoonya. Nammwe abalala abagenda e Uganda tunoonye ku mukadde waffe oyo, ajja kusanyuka nnyo nga tulabyeko. Akaseera ke twalina e Uganda mutuufu kaali katono nnyo ate nga kalimu emikolo mingi miyitirivu, naye nga twali twagala nnyo okulambula ku bantu baffe bangi era tetwasoma. Twalina wiiki 3 zokka, zonna nga zaakafuutuko, naye Mukama tumwebaza kubanga mukadde waffe gyali mulungi, ate twebaza Mukama kubanga kyamukuumye nga mulamu. Njagala kwebaza Katonda ankuumye era ndabiridde okutuusa essaawa eno. Njagala kwebaza nnyo ne mukyala wange oyo, mukyala Sabbiiti ya leero y'amaka family life.
era tugenda kwogera ku nsonga nyingi nyezikwata ku olunaku lwaleero. Mukyalo oyo afumbye emyaka agenda kuteeza 12 omwaka guno. Oyagala okumanya omulimu gwakoze genda olabe ku bufaananyi bwange bwe nali nfaanana sinabaku kumusisinkana bufaananyi bwaffe obwembaga bwogera n'okutunulako olina okwebaza omukyalo akoze. Singa mbadde ndabika bubi okusinga bwe yansanga nandibadde si oba oliawo nsogera bigambo bino naye nebaza Katonda Mukama ng'omukisa nyawo omulimu gwokoze naye kakikendezako kubanga saagala wabika kusinga. Subject ya leero ya family life. Olweggulo tugenda kubeera n'ekyoto ekumanya ekyoto ky'amaka tugenda kubeera ku kyoto ky'amaka tugenda kwogera ensonga nyingi era nsaba olina okuba abakabulawo kubanga tugenda kukwata ku areas nyingi nnyo eza family. Basomera olunyiriri mu Genesis. First of all, nakatwala omukisa guno okwaniriza our precious pals balaye mwongere okubakubira ku amiina. Basazeewo leero okusinziza wano naffe si lwakuba nti bategere nti ngenda kubuulira naye kyabadde mu nteekateeka yaabwe. Omukisa gwakutte bukwasa okubeera nti mbuulira ku lunaku bwe bali wano naye nga mu nteekateeka yaabwe baateekateeka nti sabbiiti eno bagenda kusinziza wano. Twebaza Katonda olw'obuweereza bwonna. Mr. Lawot, Mr. and Mrs. Lawot, you are most welcome. Mr. and Mrs. Matono, sense of Balata. Nejo Jali, umulabi wano ng'ayimba, and mukyala wange, your precious pals choir. Amen. Mukadde waffe, mukadde sente wase musanyusa okukola. Tukumisinga nnyo nga toli wano naye twebaza Katonda olwaleero bw'oli. Siraba obugenyi mulala. Uganda na kati katugende mu kigambo kino Katonda. Lubereberye bwe tuba twagala kwogera ku nsonga z'amaka oba family, emirundi egisinga bwe muwulira ekigambo family banyanjudde nti nze nkulembera family life wano. Nze nkulembeze nakoleramu ne mukyala wange. Batupaasa obuvunaanyizibwa obwa family life naye department eno twebaza Mukama Katonda nti already tulina ebibala ebyokusaba kwaffe kubanga bwe tufukamira wansi ne tusabira ekkanisa ne tusabira amaka waliwo ebibala okuva we bagitukwasa tulabye couples nyingi mu kanisa yaffe wano nga zituuka kukula eby'obufumbo. Sijja kumenya naye couples zonna muzimanya ate nga waliwo n'abali mu kuteekateeka be baba bategezezzaako edda. Ebyo byonna nga family life ffe twebaza Katonda bwe bibeerawo. N'abavubuka baffe abalala abatannaba kutandika amaka gano nga bwe tugenda okugayigako namwe tubasabira Mukama abasobozese okugatuukako. Amaka malungi. Nze ndi testimony ey'amaka amalungi kubanga bw'otunulako bwoti okakasa nti amaka malungi. So abavubuka baffe abatannaba mbakubiriza temugatya kintu kirungi nnyo. Genesis 2:18 amaka oba family yali nteekateeka ya Katonda okuva ku lubereberye. Bwe twogera ku maka tetwogera ku bufumbo bwokka. Abamu ekibajjira mu bwongo nti marriage, mufumbo omusajja n'omukazi, naye
ekyo amaka magazi nnyo okusinga ku kubeera omufumbo, kubanga ffenna tulina amaka mwe tuva. Amaka ago gayinza n'okuba tegaliimu maama ne taata abaakuzaala naye ng'ate maka. So family, ekigambo family as in family kigazi, ng'era abaana bwe babadde bannyonnyola wano nti kitwaliramu abantu bonna abatufaako oba abantu abatulabirira, abantu abafaayo gye tuli oba balina kye bakola mu bulamu bwaffe. Abantu abo bonna they are your family. Bayinza okuba mikwano gyo, bayinza okuba relatives, bayinza okuba so the family is broad. It is more than just two married people like husband and wife. Jakuba mpesa mko mzungu kubanga tulinamu atagobera mu Uganda. So bwe tugenda mu Lubiri essula 2 olunyiriro lwa 18 tulaba Katonda nga atandika ekintu kino kiyitibwa amaka oba kiyitibwa family. Mujjukire ku Lubiri Katonda bwe yatonda ebintu byonna, buli kye yamala okutonda ng'alaba nti kiki nga kirungi era ng'asanyuka. Byonna bw'obisoma, bwe yatonda ebbanga, bwe yatonda amazzi, bwe yatonda ebimera, bwe yatonda ebisolo, buli kimu kyonna ng'alaba nga kirungi. Naye waliwo ekintu ekimu Katonda kyeraba nga si kirungi, nga n'ekibi tekinnaba kujja ku nsi. Katonda n'akiraba nga si kirungi, era ye statement esooka mu byawandiikibwa bwe tulabira nga Katonda mwennyini alaba ekintu ekitali kirungi. Olunyiriri lugambye lutya? Saba wabe waddamu okusa. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Katonda n'akiraba nga si kirungi, ekitegeeza nti Katonda n'akiraba nga kibi omuntu okubeera atya. Manyi nga wano waliwo abantu ababeera wokka. Ng'obeera wekka mu kazigoko weefumbira emmere n'ogenda n'okola ki, n'oyoza essowaani zo n'ebikopo, nga gwe buli lw'otambula obeera okoze ki? Katonda yakiraba nga si kirungi okubeera ng'oli ki? Era tujja kweyongera okulaba magezi ki agaweebwa abantu abo ababeera bokka. Naye Katonda ye yakiraba nga n'ekibi tekinnaba kujja mu nsi. Akatukubamu akafaananyi, kubanga Katonda yakiraba nga ekibi tekinnaba kubaawo. Ate oluvannyuma lw'ekibi, ndowooza Katonda yandigambye olwaleero nti kibi nnyo nga gyenkomeza omuntu okubeera ki? Omuntu okubeera yekka. Katonda n'agamba n'amukolera omubeezi amusaanira. Katonda ng'amaze okutonda Adamu, of course ebigambo bino Katonda abyogera nga Adamu amaze omutonda. Ekyo bwe kimala okujja mu birowoozo bye, kyeyava aleeta ebisolo byonna. God brought all the animals to Adam. N'agamba nti kakati essaawa yakuwa Adamu omubeezi akola ki? N'asooka aleeta embaata, n'aleeta ebinyonyi byonna mu maaso ga Adamu. Adamu n'abiraba nga birungi, n'amugamba abituuma amannya. Bw'amala okubituuma amannya, Adamu n'abituuma amannya byonna. Buli kinyonyi, muteebereze ebinyonyi byonna ebiri ku nsi, buli kinyonyi Adamu yakiwa erinnya ery'enjawulo eritafaanagana na kinyonyi kinnaakyo. All the species. Naye Adamu agenda okutubitunuulira nga temuliimu mubeezi akola ki? Katonda n'aleeta bunnawolovu bwonna, ebika byonna. Adamu n'abutuuma amannya. Ono nawolovu gundi, nawolovu obumu bwasaana nawo dda kati, kubanga ensi ebaddewo emyaka mingi, like species ezimu zasaanawo, naye Adamu byonna n'abituuma amannya. Kubanga Katonda yali amukoze ng'alina obusobozi obw'okutonda, naye n'aleeta ebisolo ebirala, n'aleeta ente, n'aleeta amazike, n'aleeta empologoma, n'aleeta buli kimu.
Adamu ng'agenda abituma amannya naye mu byonna nga temuliimu mubeezi akola ki? Amusaanira. Adamu nga muwubaavu, Katonda kyeyava yeebasa Adamu bw'amwebasa n'amuggyamu olubiriizi. Bw'amuggyamu olubiriizi n'amukolera n'akola omuntu, n'akola Eva. Adamu bw'atunuulira Eva ne yeebaza Katonda n'agamba nti ono ly'eggumba lyange. At last nfunye omuntu alinga nze era nayitibwa omukazi kubanga gyeddwa mwani omusajja. So obuwubaavu buno oba Katonda okutandika amaka, eyo yali entandikwa y'amaka. Katonda Adamu okubeera nti teyalaba mubeezi amusaanira, newankubadde yalina byonna Katonda bye yali amuwadde ebyali mu lusuku, naye teyali musanyufu. Adamu teyali musanyufu. Ekigendererwa kya Katonda okukola omukyalo ono kwali kuwa Adamu essanyu lye yali talina, lye yali tasobola kufuna mu bisolo, lye yali tasobola kufuna mu binyonyi, lye yali tasobola kufuna abantu walala wonna. So ekigendererwa kya Katonda ekikulu, lwaki Katonda yatonda Eva okuleetera Adamu essanyu, okumuwa essanyu lye yali tasobola kufuna mu bintu birala byonna. Waliwo essanyu ly'ofuna mu maka ly'otasobola kufuna wantu walala wonna mu bintu birala byonna. Tosobola kulifuna mu mwenge, tosobola kulifuna olina ensimbi nnyingi nga ensimbi ezo tezisobola kugula ssanyu eryo wantu walala wonna. N'olw'ensonga eyo obufumbo oba amaka, eyo yali entandikwa yaago. Mumanyi nga amaka okubeerawo kyetuyita amaka, wateekwa okubaawo omusajja alaba nga si kirungi okubeera yekka. Omusajja oyo n'aleka kitaawe ne nnyina. First of all, nze bwe nali ntandika amaka, nali maka ga kitange, ngenda okulaba nga yadde ndi maka gano aga kitange, naye sikyasaanira kubeera wano, sikyasaanira kubeera wano nga ndaba ekitanda kyange waliwo baganda bange abasaanira okukyebakako. Kati olumu najjanga waka, olumu nga mba mukwaya practice eyo bangaawa, kati ngenda okutuuka waka nga bagaddewo, bo bagaddewo dde ennyumba. Nentandika okukonkana, teryawulira ku ddirisa, ddala olumu najja waka nabeebase dda nkonkona eri tebawulira, negenda ku ddirisa lya muzeeyi nendikonkona bwekyo, kubanga eryo nali manyi tiwalikonkonerako abaawulira. Nendikonkonako nazukuka, najja naggulawo, nangambye ebigambo ki naye gwe obeera ng'ovaawo essaawa zino, lwaki okutuzukusanga essaawa zino amatundibudde? Nenyingira nogenda nebaka, netandika okulowooza neŋŋamba no, neetaaga okuva awaka wano ntandika amaka ki agange. Naye neŋŋamba nga sirina ssente, sirina kintu kyonna, sirina akatebe, sirina kiki. Kati muzeeyi yali yazimbawo kwezikota nga tuterekamu bintu, embaawo, biki nkeera nenyiga nengenda nenzigyamu embaawo zonna nenzifulumya nenongosa bulungi omuzigo ogwo, nengusiimuula bulungi, nenkwata omufaliso gwange nengutwala nenguteekamu, nentandika okusula omwo. Muzeeyi agenda okudda, gundi alima nti ali mu kayumba kali mwasula. Kakati
nali manyi abagenda kungamba nedda komyamu mufaliso odde mu nyumba teyanyega neŋŋamba otyo kakati kiwedde nentandika nga esawa zonna zenjagalira zenkola ki nengula ne kakufulu nkateekako pa nkomawo nga negulira nga nyingira nkola ki buli obweraliikirivu bukoze eki buweddewo naye kakati okulaba olumu nkomawo enjala ennuma ate bafumbye emmere eryeni mu nyumba ate ate okugenda okuba ku nkona banange ekyeggulo ngamba neetaaga okugulayo ka sitoovu bwenkomawo nga bagaddewo dda wali nga nze teekako kacaayi kange wa kasitoovu ne kajja naye kandize kata naye n'ogenda okukola kutandika okukola emirimu okupakasa nfune sente ezigula sitoovu ngula sitoovu eneebeerawo of course sitoovu ejja kwetaaga ekikopo ejja kwetaaga esowaani ebirala bigenda bijja ebyo nabyo nebigula ne bibeerawo ngamba okay kakati awo ekyemmere kiwedde kati baagyawo mikwano gyange twagala kujja kukolabako gyobeera bikinki banagenda okujja nga nsula ku kafaliso kano wansi ina okukola ennyo nengula ekitanda babuzaabuza baleme kujja okutuusa nga nfunye sente ezigula ekitanda nengula ekitanda nenkiteekawo naye ate bwebanajja banatuula ku buli nja kwetaagayo n'obutebe namwe nengugula olaba nti obwongo amaka buvunaanyizibwa olwo Katonda ateeka obuvunaanyizibwa munsi okundaga nti nina okugenda ku ddaala eddala obutebe nembugula ne bajja nga bajja ne bankyalira kati nendaba nti kakati ndowooza nina buli kyenneetaaga obutebe bwe buli kimu nsobola okwefumbira na buli kimu nembeera musanyufu okumala ebbanga ngenda okulaba ngaera siri musanyufu nkomawo sodomu nakakati ekizibu bwe kintuukako ekirwamu nanzekka mu kayumba kano sina nagwesobola kuyikyasa ebyo byonna ebibuuzo byebuuza kakati ndoza kyekiseera okunoonyayo omuntu okulooza ku byokuwasa amba abantu bawasika najjawa sente embaga nagisobola nabikimu byonna byonna ebyo nga bitiisa naye neŋŋamba naye ate bwe namuwasa ate anabeera wano mani wamuzeeyi wano wenamuleeta nina ate kati okupangisa okuva wano waka nfune ennyumba ngipangise wemba nfunye omuntu atubeera ffena baalaba bulabi akamotoka nkaze waka nansitula engugu zange neŋŋenda nempangisa waliwo omukadde waffe aja napangisa nembeera namba otyo akati wano bwe bafunye omuntu kati maka gaffe nga tutandika seera ebyo nekyala kimwendo naye tulabaganaatu waya biki okukakkana nga emboozi mpanvu eyo eriwa ya lulala naye amaka bwe nga tubigajja nagamba ajja kundabako embeera nakwingira mukazibu kano kayonja bulungi enka kati nokubamu ne ka tv abakyala abo abawala baagala nnyo ku tv kamu ka tv weyajja nekulaba waliwo ka tv waliwo kakasa nefana esaidi mulobisebe
omwana tajja kujja wano nga obusepiki bubikira wansi esaimoni ne kabeerawo ekitanda ngola kibulangiti ekirungi ndowooza bwe yajja mu kaluumu simanyi bwe yawulira TV wali ndowooza n'agamba ya ono alabika akoze eki atuuse nga n'ebyamerika tanaba kubirowoozaako atamanya oba anajja wano naye mukama tumwebaza kubanga amaka eyo agaffe gye gatandikira olwaleero emyaka tugenda kuza 22 naye neebaza mukama kubanga ekirowoozo ekyajja mukama n'akizimba mu nze n'agenda nga nkolamu omulimu okutuusa olwaleero. Katonda kyeyali anoonya nfune essanyu, waliwo essanyu lye nali sirina andi maka ga muzeeyi wali, waliwo essanyu lye nali sirina nga mbeera nzekka, waliwo essanyu mukama lyeyanjagaliza era neebaza Katonda. Ekyo kyekigendererwa kya Katonda amaka okubeerawo. So ne Adamu ono Katonda amukolera enteekateeka asobole okubeera nga musanyufu. So amaka ekigendererwa ffenna abali mu maka kyandibadde kirungi nnyo tukolerere essanyu amaka gabeere nga gali mu ki nga galimu essanyu. Amaka kyekyandibadde ekifo buli omu waawulirira ki emirembe nga omuntu tagamba nti tutuusa okuddayo ewaka. Abasajja abamu beebulizabuliza ku mirimu eyo mulaba nga yeetololatolola tayagala kuddayo ewaka kubanga gyagenda tewaliiwo ki tewaliyo ssanyu. Ekigendererwa ekikulu kiri kimu mu maka lyessanyu. Ne bwe muba mulina ebizibu musobola okubeera abasanyufu newankubadde ebizibu ki weebiri. The greatest need oba ekigendererwa ekikulu ekyamaka ssanyu. So fuba nnyo okulaba nti amaka g'obeeramu gali mu ki gali mu ssanyu. Bw'oba obeera wekka nga tolina ssanyu manya nti waliwo ekikubulako, olina okubaako kyokola osobole okufuna omuntu gw'obeera naye osobole okubeera nga oli musanyufu. Kubanga Katonda bwe yatonda omuntu yayagala omuntu ono abeere nga muki nga musanyufu. Kubanga bw'obeera omusanyufu osobola okukola ebintu ebirala bingi, naye bw'obanga oli munyiikaavu n'ebintu ebirala tosobola kubikola. Olwaleero lwe tunaba tugenda kwogera ku nsonga nyingi eziviiriddeko amaka mangi okubeera nga tegaliimu ssanyu, nga tegaliimu essanyu lino Katonda lyeyagala gabeere nago. Of course omulabe w'amaka yaani ye Sitaani. Katonda bw'akolera Adamu omubeezi Sitaani tekyamusanyusa okulaba nti abantu bano ababiri ate bagenda kutondawo omuntu. Ekyo Katonda kirabo yakiwa omuntu kyataawa n'ani? Kyataawa na Sitaani. Mumanyi bulungi nnyo nga Sitaani tasobola kutondawo omuntu, Sitaani tasobola kuzaala. Ekyo kirabo Katonda yakiwa ki? Yakiwa muntu. Kati Sitaani alwanyisa nnyo amaka kubanga amanyi amaka gano gaava eri Katonda nga bw'ayi ebintu bibiri, amaka ne Ssabbiiti. Sitaani abirwanyisa nnyo okulaba nti amaka agazikiriza. Era olwaleero omulaba nti omusajja ayagala musajja munne, ebyo byonna n'abakyala okubeera nga tebakyanoonya abasajja wabula nga tebanoonya bakyala bannaabwe. Ebyo byonna ebizibu byonna Sitaani yakoze ekikubire okusaanyaawo n'okuzikiriza amaka. Kubanga kumba abasajja babiri temujja kuzaala, ate nga ekigendererwa kya Katonda nti abantu bano bwe bajja babiri basobola ate n'okutondawo omuntu omulala. Kuba Katonda yatugabanyiza obwa Katonda bwe yateekawo amaka, yatufuula naffe bakatonda.
nti naffe tusobola okutondawo ki abantu abalala. Era naffe twatondebwa mu ngeri y'abazadde baffe gye baasinkana. Singa abazadde baffe tebaasisinkana twandibadde tetuliiwo olwaleero. Naye ffenna wano weetuli because two people came together, a man and a woman. So we all exist because there is a man and there is a woman who came together and then they decided we should have a child. So olwaleero omulimu ogwo gw'obutonzi Katonda obuvunaanyizibwa yabutwawulizaako bwe yatonda omusajja ate n'atonda maki n'omukazi. So omukazi bw'obeera mu maka manya nti ekigendererwa kye ekikulu kwe kusanyusa si musajja weeka wabula abantu bonna abali muki mu maka. Leka kufuuka kizibu mu maka. Bw'obeera nga gwe soosi y'ebizibu ebiri mu maka oba okubulwa emirembe mu maka, weekube mu mutima omanye nti kyokola kiki kikyamu. Oteekeddwa kuba nsulo ya ssanyu. Bw'obanga okomawo awaka abaana bo ne badduka ne bagenda mu kisenge, eryo ssanyu? Manya nti waliwo ekikyamu ku ggwe. Bw'obanga okomawo awaka omukyala n'agenda neyeggalira mu kisenge nga tewaliwo ssanyu, manya nti amaka galimu ekizibu, omulabe ssanyu agayingirira ddala. Kisabire nnyo ate weekoleko, kyandibadde kirungi nnyo. Amaka kyangu g'ogatesitinga oba gatambula bulungi oba tegatambula bulungi, ng'olaba nti bw'embeera awaka abantu b'embeera nabo basanyufu, bawulira bulungi nga wendi. Naye bwe kiba tekiri bwe kityo, then omanya gaava dda ku nteekateeka yaani ya Katonda. Omulabe Sitaani yagawamba dda amakaago. Kati oyinza okuba olina abantu b'obeera nabo kale nga temuli mwami na mukyala, oba oli maama, oli single mother, abaana bo bawulira emirembe nga bali wamu naawe, oba oli kagogo buli kaseera tebawulira mirembe nga bali naawe, tebawulira ssanyu, tebalina ssanyu. Ne bw'oba oli muvubuka ng'obeera wekka, oyinza okuba olina abantu abalala b'obeera nabo, abantu abo basanyufu okubeera nti oli part of their family. Yinza okuba mikwano gyo, that is your family. Basanyufu okubeera nti ddala, era benyumiriza okubeera nti ddala bakwano bo. Kiyinza okuba church family here, kubanga eno nayo family. Bwe tujja wano, this is a family. Abantu bwejja wano ku kanisa, abantu ddala bawulira bulungi kubanga oli, oba beebaza Katonda lw'otasabye. Agamba Mukama yeebala olwaleero gundi taliiwo, oba olugambo taliiwo, leero kagogo taliiwo. Wegamba abantu your church family bawulira bulungi because you are part of that church family. Are you a blessing mu family gy'olina Katonda gye yakuwa? Ekyo kibuuzo kye tulina okwebuuza ffenna. So nga maliriza ekitundu kino ekyokumakya, kubanga olweggulo tugenda kwogera ebisingako. Njagala kwejukiza nti marriage began in heaven. Allow God to begin your marriage or your family. Katonda bwe tulina okukwasa byonna nga tutandika amaka. Era Katonda yekka yasobola kutuwa essanyu eryo erituukiridde. Amaka agataliimu Katonda galimu ebizibu bingi. Kyokkola tukubiriza abavubuka baffe, naddala olowooza okutandika amaka, kyandibadde kirungi nnyo lowooza maka agatya Katonda, omuntu atya Katonda. Kubanga bw'ofuna omuntu nga tatya Katonda, obeera olwera otandikidde ku negative. Olusozi luba lunene lw'ogenda kukola ki? Okwamaka. Naye bw'otandikamu omuntu ng'atya Katonda,
emikisa mingi nnyo nti mujja kubeera n'essanyu n'omuntu oyo. Maka abantu betubeera nabo tulina okutegeera nti balina obunafu bwabwe. Katonda teyatukwasa bamalayika betubeera nabo mu famire, naye buli omu alina obunafu bwe. So ofubanga nnyo okulaba nti bw'okola ku bunafu bwo, kubanga gwe bw'onooteerera ne bw'obeera nabo bajja genda bakola ki? Batereera mpola. Naye olumu tumala nga tugezaako okutereeza abantu abalala betubeera nabo, ekyo kikyamu, kubanga abantu abalala bayinza okutereera oluvannyuma gwe okubeera ng'okoze ki? Ng'oteredde. Tusabire amaka gaffe Katonda ge yatuwa tugaagale nnyo. Amaka ago buli kaseera beera ng'ogalowooleza, beera ng'ogayiiyiza, okulaba engeri gy'oyinza okugateekamu ki? Essanyu. Ekyo bwe kinaaba nga kyekigendererwa kyo, Mukama ajja kugawa omukisa, era Mukama ajja kukuwa omukisa newankubadde wabeerawo ebizibu. Nsaba Mukama atuwa omukisa n'ebigambo ebyo bitono byenjogeddeko nammwe. Njogedde ku ssanyu nga yensi kyekigendererwa kya Katonda, okutandikawo amaka omuntu asobole okubeera ki? Essanyu. Kati olweggulo tujja kwongera okugaziya tulabe nti bw'obanga tolina ssanyu mu maka, kiki ekireese ekyo, era nsonga ki ezituleetedde okubeera nti mu maka nga tetulina mirembe, nga tetulina ssanyu. Bwekibanga bwekituko kiri. So mbaniriza ku kyoto nga tumaliriza okulya ekyemisana, tugenda kukola, tujja kukola saako enene wano, twogere ku nsonga ezo zonna. Mukama abawe omukisa. Sebo mukadde waffe tweyanziza olw'ekyokuyiga ekyo kyalina okutwawulire olwekyagamba ekkanisa olwawo. Ojja kuyita kwaya yaffe ennungi Precious Powers mujje mukube obuyimba okufundikira obwakoko.
weza jikubaya kwa mukokana jitwala kankubere amagezi mukwano zimba ku Yesu zenina Yesu asinge bintu byonna byomunsi kiri kugasa ky'okufuna byonna nga tolina Yesu olimango ye yazimba ejuye mu lusalu muyaga weza jikubaya kwa mukokana jitwala kankuwere amagezi mukwano zimba ku Yesu kankuwere amagezi mukwano zimba ku Yesu kankuwere amagezi mukwano zimba ku Yesu. Tweyaziza oluyimbo. Amagezi gatuweereddwa bannange amaka gaffe tugazimbe ku Yesu. Nja kubasaba ffenna tusitukire wamu tutendereze Mukama n'oluyimba obwaguddewo 19.